nze lwakuba tonnetegerezanga nnyo naye bwontunuulira ennyo abamu ku banyinspayalinga abamentalinga abansumba ye omugenzi Deogracias balabye ekkubo wangi sijjukira bulungi emyaka emeka gye yawangaala agirina agimpeereze gwa ampulidde naye taata omwami yagenda bukyali naye yaleka akutte ku nsi eno era abamukufa abamulabako sinalaba musajja amwenkana kati ndoza olaba gye kiva buli kyokola ogezaako okwagala okwesaasira nojjukira nga yakumentalinga teyalina mu kwesaasira naka era buli ayita mu mikono gy'abalabye ekkubo alina omutima gulinga gwa kijaasi first of all tomubulira weather tomunyumiza weather tomunyumiza distance tomunyumiza challenge yonna manya environmental challenge manya geographical challenge manya financial challenge tolina kyonyumya hulinga tomunyumiza ebyo omusajja ya katonda wange twatambuza ngami nebigeri mu Kampala muno just nga baganye buganyi nti enjiri tejja kubulira gavumenti ng'egiweze twalina omutawunikira bamitanga niyiga eddala ndyerabidde oba yeyiga Christopher Yiga yawera enjiri n'agamba tejja kuddamu kubulira mu Kampala ngiweze. Yiga yali meeya yali kale muyite town clerk okubiri kwe kuli ekimu balabye kuba natuga ntuyingire mu kusaba n'okusiiba omugenzi oyo omutume balekwe tuyingire mu kusaba n'okusiiba ekibuya wolabaawo kati obaita preparis netuyingira mu kusaba n'okusiiba kwa mwezi mulamba ebyenga bya kijaasa training kijaasa mwezi mulamba kusaba n'okusiiba oba nnyo damazi oganya kawungeezi bw'oba n'oluma kagundi akantu konna koolumyeko kawungeezi okusaba musaba kuva ekawungeezi mpaka kusana mwenda ogwekumakya bw'osaba tokkizibwa kusumagirira tosumagirira mu night prayer yago mu prayer group yani yabalabanga mwali bwe yamanyanga nimujja kwebaka musaba mwetooloola teri kutuula ate yakulembedde mwakusanga otudde ng'osumagira mu bwoti ngero omuntu bwe wali badde n'akusamba obugulu ne budda waggulu naye bw'ogoloka ate nga tobinyiigira ogobererawo ekiwendo ng'okigobererawo nga bakimanyi nti bwakusanga webase ojja kunyonyola ekikwebasa obugulu bwasamba ne kati okusiba n'okusiba ne mukumala n'aga nti kaakati twagala kuyingira ekibuga ayawera enjiri atubulira ani yagiwera ne tulumba paka ku sitewolo wali by the way tetwasookera naku ekyo twajja ku owinaawo wolaba kati olujja lwe bayita paaka wetugireese enjiri ku kifuba oli yali yagiwera mwezi mulamba oli kati bayitawo hamu paaka yadi oli yali yagiwera kaakati nno ffe twasooka kusaba nakusiiba balabyeko natugamba kati buli omu kumwekwata bayibuli yo tugenda Kampala tuyingira mu kibuga kyokka enjiri bagiweredde bagabulirwa bakwatako ng'agibuulira komera nagamba nga ani agiwera yayogeranga bwa tuyinkwata bayibuli zammwe mukole omusuululu tuyingire ekibuga musimba layini muyita ku kwiniziwe tokkirizibwa kulamusa muntu mu kkubo enjiri azina mu bayibuli azina mu bayibuli tolamusa omuntu yena mu kkubo okiwulidde olina kgenda bugenzi tozijjukiranga gundi Eliya atuma Elisa yali atuma Gekasi agenda azuukiza omwana namugamba tolamusa omuntu yena kaakati ono yali atutangira okutuuka ali mu kkubo ate tutandika okulamusa tukola agaboozibozi n'abantu abalala abataasabye naffe abataasibye naffe bakubuuza olagawa tugenda ku njiri mu kibuga tebabakwate bajja bakwata ko ye tologeza nolamusa omuntu mu kkubo ne tukwata bayibuli taata mu ssuululu moja paka mu kibuga buli munaga nti bannange abantu babawera tebaddangu ne babulira enjiri ate kati bayibuli zebakutte tebagenda bakwata tubigere tewali kulinnya muyingira kibuga tewali kulinnya moroka muyingira kibuga ate yakulembeddemu ate yakulembeddemu paka ku owinaawo paka yadi nitandika ogibuulira buli munaga ndi katonda wange leero tufudde ababagana okubibuulira enjiri ate kati bano bazze gibuulira nga kutuyimba yali ayagala nnyo okuyimba n'okubuuka tuba mu dakiika 3 nga poliisi emaze otusalako n'amagye balese poliisi n'amagye mweno gavumenti yennyini NRA ngetusazeeko kuwinawo ku paaka yadi webali nnyo okukakkana nga batugamba wewe nyamanza sirika mangu twagala kumanya ani abaleese wano baagala kumanya balabye kuba ababuulire ani abawadde olukusa ani amuwadde olukusa okujjaawo ng'abafaako yagagenda mu maaso nakuyimba jibuluji katonda waffe bambuza sebo
sebo linda ko Yesu mulungi ng'agamba baana bakuba engoma tetwaleeta byuma by'amaanyi twali tuleza na zi megaphone agamba baana abakuba engoma nti kuba tugende gwe kuba engoma bano bavuyeeko abapoliisi abasirikale naye alinga tabalaba tuseye nga bayimbidde ne mundu zo bazikookinze bali wali ne mundu bagamba nyinyi kintu gani abeetoloddawo kintu gani bwe yagiranga n'abuka mu bbanga n'ayogera ennimi sekaya omuserikale ne yeeyongerayo bw'ati nga taasobola ekyalaba nga kiki ekiri wano bannange omusajja ng'agenda mu maaso n'okusaba n'okutendereza n'okukola ye ate bwe mulaba liida nga naye kyakola ate mugendako nkugambye era oluganda kalule ddala ndyerabidde nkutumidde ali eyo Gombe yali Gombe eyo kakati kalule yaliko n'omuzindalo twali tulese okubuliza megaphone yali ya kalule wali aba Australia baali bagimugulira kalule abali abasajja banyiga abasirikale embooko zonna zagenda ku kalule kishinga mutono lwaki gwe banyo yali era mutonotono ate katukubemu ono omugongo gona ngalinga bamukwata nga bamusobola oba bamulabangako kiki batya nga bakuba mukalule waliwo n'oluganda omulala mwerabidde twali twamukazaako lya Charles Fine yali musabi nnyo lwakuba bambi ate oluvannyuma nnyo nawulira oba yabaki Charles Fine oba yagwa oba yakolaki naye Mukama amuyambe kakati abo bakuba embooko kyali bakuba kalule omugongo ne baguyuza okiwulidde kati ne bagamba abasirikale ne bagamba olwo tumalako eddakiika 3 mulemeddewo eddakiika 3 teryadduka eddakiika 3 balabika asaba busabi ali mu kusaba mukutendereza mu kuyimba alinga atabalaba kyokka bayiye pickup namba y'abajasi bali nga 20 bayiye pickup mulimu abamagye ne polisi bakutte emundu baagala kumanya ani abalagidde okubuulira kati ku nkomerero ennyo bwe balaba nga kibatabuseeko tebategeera kibadiiringa nakyo ne balyoka bamuyoola omusajja omu namuwamotukira namuyoola ne bamukwata ne bamupakira mu kamotoka kamotoka kasimbule kagende ku CPS ne tugenda nga tukagoba emisinde batte mukama wammwe bagenda tugoba emisinde paka ku CPS yebamusoosa tugenda tugoba misinde paka ku CPS ne tugumba wonna olaba bwe muyita ku State Square nga muli bangi ate olwo nga tuli bangi n'abatabaddewo babitegedde kati ngomanyi kyakola yayingira CPS ng'ababuuza I don't care njagala kumanya ani yawera enjiri mundage ngalinga yerese engeri gyemugese njagala kumanya ani yagiwera njagala kumanya ani yagiwera nze njogera eri Katonda akolagane naawe yo nga bapoliisi nga nabo banoonya tebamulaba abasajja nga bamugamba nti oyo yali tawunikiraka siffe kwera enkyogedde okola otya bamulemu okumusiba nga bamugamba njagala kumanya yawera enjiri kati bwaba yagiwera mugambye tawunikiraka kati mukeera bukeezi kati nga bamuta nga tulioka tuvaayo maama nnyabo twagukira kibuye twasula tusaba bwe tuveeyo ngezaako nokulaga gye twayita otegeere ekitulimu wa gye kiva bwe tuveeyo owulya sebo balabikubo nga tugamba tugenda oyo omusajja gwe bayogeddeko Christopher Yiga atubuulire ani yawera enjiri taata nnyabo nga tulioka ate twabukeeza ku makya nga tusimba omusuululu tugenda ku Stewall tugumba mu compound yabwe yonna bayi bayita Mayor's Garden nane tujjula balabye ko nalyoka ayingira muri office naganda bamusigale kaawo nga musaba mu compound abangambya yawera enjiri ali muno simayulira kakati nalyoka ayingira office ku office njagala kumanya bagambye omuno mwembeera yawera olusawa ziringa mmeka twata sawa tuli munya naye twasiibawo twagumba ku kesisi okumala ennaku 3 balabye kuba yagala kumanya ennaku 3 twagala kumanya ani yagiwera ne bamugamba Sesanga mubule tawunikira kanaganja mundage woofiisi ye okukakana nga bamulaga office nga Sesanga yasooka kudduka olwasooka nadduka olwokubiri ndoza ogwokusatu n'abeerawo namugamba yegwesebo bangambye gwe namugamba kati nkukolimidde togenda kuddayo kutula mu office eno nkugobye neggulu likugobye
galugeza maanyi omanyi Sesanga Mivule gye yafiira ne gye yamalira obulamu yali wamanye wano mu Kampala yamalira eyo olukunjiri nga munaku nnyo nga mwavu nnyo nga nkugambye Sesanga ate Mivule ate amaliriza atya ng'ali lukunjiri ate Sesanga anti oli yamukolimira yamugoba mu Sesanga ate amaliriza Mivule ate amaliriza ali lukunjiri eyo yabaliriza eyo ng'obulamu buzibu nnyo bana omusajja yali owamanyi nnyo wano mu Kampala yamugamba nkugobye mu woofiisi tokyaddamu kubeera wano Katonda akugobye omulabi balabye ekkubo bakinoonyeza yoyo balabye ekkubo yali wagundi Kataayi kakamunyumidde kati ate naawe Kataayi olwo yali agenzeko e Canada n'amala emyaka 5 eyamala n'adigirako e Canada n'akomawo e Kampala ku mission y'okuwonya siriimu eyasuzanga abantu abo ku Koloko Tower naye kati biri enjogerako bya before that ate yali musajja wa munene nnyo gambye nti ate yalina muto ye muto wa Bishop Grievous Musisi ye muto we yesebo lwakuba nti ate ono yali pastor woli Bishop Grievous Musisi pali ndaba resemblance naye nga tono ate yasumbanga oli yali wenayingira ekkanisa oli yali mudinkwa kati awo ng'akomyewo okuva e Canada olwo kati yali akomyewo okuva e Canada kati bino bibaawo tandagera Canada ebyo byenjogerako byaddako ebyo byaddako kifaananyi kye bwekyo mwebale bituwa omulabi oyo nga smart nnyo omutima gwe gwonna gwali gwa njiri oyogola yali musajja mumalirivu yonge tukyuzamu ku bifaananyi abantu bazze erinnya balabyeko baliwulira naye omuntu bade tebamulabanga oyo teyaleka kizimbe mu Kampala oyo oyogola naye alekawo emyoyo naye yaleka impact ekiki Mukama Katonda yatonda Grunensi teyaleka kizimbe mu Kampala neyabulira sente ze zonna zeyafuna njiri kiki mutima gwe gwali gwa njiri nezajja e Canada zonna naziwa mu njiri amiina katufe Mukama atusaasire ate n'okukirawo video ze tuzakisesinga tutya zireke Bishop yazisabadda ne mpozi ngabo bazze banonye ebifaananyi babifuna wawulira ne video tunazifunako tulabako ku musajja bw'atyo kuba ntera obulaba naye nga tosana bwenteranza okulaba ku mukitu eyo tosana buzanya ku mpewo nga bukutukakutuka njiri tevaayo so mujja kutuyamba ndowooza abanoonyeza ebifaananyi ebyo bajja kutuyamba batunoonye ndee ku vidiyo ezo tulabe ku musajja balabye ekkubo kuba erinnya ndiwulira nnyo kubanga ffe tuba tuyingira bwe tuti ate ye nga agenda yaliko obujulizi abantu baawona siriimu so bwekityo ekyo nno kitegeeza ekyo kituzaayo gye twatandikira omusumba Moses Mulumba nga bwodde omusajja oyo nti yafuna n'omukisa n'afuluma eggwanga n'agendako ebweru wudde Canada myaka 5 n'atalemera Canada n'akomawo wano mu myaka 5 bw'obanga ogenze mu mawanga g'abazungu oba okuŋŋaanyizayo ku busente n'abukuŋŋaanya nga bonna bwebukuŋŋaanyiza taata omudde n'agamba nti naye n'atagula kapoloti Kampala n'abuteeka mu njiri kati ekyo kitutegeeza ki kubanga ekitulesezza ebyafa by'omusajja oyo yenjiri obukitegera lwaki tugenze mu musajja oyo nti ye yawangayo bulamu bwe oba kitegera bamukubanga emiggo gwe tebagambye gwe teryakuba muggo Basesanga Mivule tebaliwo twogera biseera bino oba kitegera naye gwe ate Mukama akwadde ku ssente tebagambye jangu obeera wali mu crusade ne bagambye nti crusade etaaga ssente kati oludde Bishop agambye era nga bwemulabye nti abadde Salama ennaku zino zonna gyasula ku grounds ssente nyingi naye kati gw'oli eyo weesaasira oba kitegeera gw'oli eyo gamba ate munnange nkyamaliza nnyumba yange oyo gwagudde mu kifuba osobole muteebereza gwagwa mu kifuba osobole muteebereza alinga Bishop Grievous Musisi gwagudde mu kifuba aliwo soko mukulu si Bishop gwagudde mu kifuba mumanyi mutuddizeewo oyo kati Koloko Tower lugungana lwa kuwonya siriimu lwamalawo emyezi 2 oyo Charles Tumwene
owaffe yennyini owamwe yennyini Apostle yamuvunulanga yali avunula kumerako senta gye yava najja navunula ono oyo oyo bamuyita kyuma kya Yesu oyo ye kyuma kya Yesu yennyini yali mpologoma ya Yesu eyo mpologoma ne omulabye tiziga nti yafunanga sente yazifunanga naye yainvestinga mu njiri sente ze zonna yesebo ate nga yazifunanga sente kuba omuntu ageze kanagambala emyaka kugambye mu konteyina yagaleetanga nga yaleetera mizindaalo leetera mu kiki enjiri mwateeka enjiri gwakopa okuleeta ebintu enjiri ye mwateeka sente ze mwe yainvestinganga passion ye yonna obulamu bwe bwonna nga buli mu njiri kugambye enjiri nga yes expenditure zonna njiri sente zigenda mu njiri kakati bonoonya abantu abali babaddewo nga balina omutima gwa Katonda nga bali kingdom solid kingdom mind kingdom committed solid to the gospel kati noolaba ffe obudde bwe tumala ne byetubeeramu naki n'okwesaasira naki otandika okubuuza ne Mukama baffe wa Katonda tugenda kwogerayo ki kubanga enjiri tuvudde ku kigambo yena twagenzeeyo nga tugamba the gospel has never been cheap. Yes. Gwene Mukama Yesu Kristo yawaayo bulamu bwe. Ye Yesu yamukostinga bulamu bwe. So wekiri? Number 2 ate teyawangaala nnyo. Tebuulirwa beesaasira. Enjiri tebuulirwa beesaasira. Oli akugambye Pawulo gwe tunulidde gwe tugoberera ate nga yatuga nti mungoberere nga nange bwengoberera Kristo mputume Pawulo si byagamba naye uliro natugamba oyo mutume Pawulo agamba nti mungoberere nga bwengoberera Kristo kati enyiririze batuwadde oziwulidde engeri gyayagala tumugoberere yiiyaawo agamba bw'oba onoomalako bw'oba onookola kye wayitibwa okukola bw'oba onoogassa mu mulembe gwo ye wati wagamba bwamala okugani mungoberere nga bwengoberera Kristo kakati ate uli engeri gyamugoberera mwagambye abiri munya bikola batumi agambye nti naye obulamu bwange sibulowooza nga kintu era sibulowooza nga bwa muwendo mungi nnyo gyendi kwegamba ye yatwala obwakabaka wa Katonda atwala enjiri atwala okuyitibwa bwe yayitibwa nga kwe kw'omuwendo omungi okusinga obulamu bwe si obulamu bwe ng'alinga kulaga obulamu bwe his life comes second apprioritizing omulimu gwa Mukama gw'enjiri bwe gusooka bino abantu amu kye balina okutegeera wadde olwaliro tuleese concepts endala nnyingi nnyo ezoogerwa munange omanyi tukyakwagala munange twagala obeereberewoko munange omanyi munange omanyi olina okuwangala tewali aganye that's another good thing naye ekibuuzo okoze eki bali abaana bayimba akabuuzo nga akayimba gaga mu nsi eno okozeemu ki tetuganye okuwangala oba ojja kuwangala oba 8 oba 9 oba 10 simanyi okiwulidde oba owangadde 10 it doesn't matter era ogenda kutuuka okola otya era ojja genda wadde ojja kufubafubako manyi nina okuwangalamuko omanyi nkola kino nakino mbeewo no problem era sikinako buzibu naye era ekibuuzo ekitali kyanukule kigamba bw'onoomala okuwangaala ennyo noba ng'ogenze naki era nga gwe wakola ki era nga Mukama wamukolera ki kubanga era ku nkomerero era ogendagenda naye yakusinga okuwangala namwogedde dda bamuyita mwami Adamu Adamu yakusinga okuwangala yawangala Lwenda Plus yakola ki yazimba luguudo wangi yalina orphanage nti alisa bamulekwa yazimba kyaki yakola crusade biki ebimanyiddwako kujjako ebibi ebimanyiddwako olwekyo okuwangala kulungi but okubaako kyokoze ku nsi wano ng'okyaliwo ekyandibadde priority kati ye Pawulo bwe mwoyo mwayimirira ng'alinga akulaga nti gano tulinga abayingira amagye wangi omuntu alina obuyinza okusoma olunyiri lino mumanyi wangi bw'ataba mulokole omulala alina obuyinza okulusoma ye mujaasi wa UPDF kubanga era bukakutanda n'ogayingira luno olunyiri lubeera applicable gy'oli tosobola kuyingira magye ng'ate obulamu bwe priority obulamu obwo obutunze tosobola kuyingira mu magye ng'ate oyimende sanda bakugamba nti kwata ekisawo tugenda Somalia ensawo giteeke ku loole kuli tugenda Somalia naye nga togenze kulya
bichepere bakutugeze ku lutalo essaawa eno tugenda gyendi Congo bagambye muteeke ebigugu byammwe kuyifa kuli tobuuzano na bibuuzo tozagani nga tewatugambako nga tetwategeera ntujja kgenda nga tetugenda kusiibula ndi bakazi baffe kasita ogayingira n'olunyiri lubeera applicable gy'oli kati ate njagala otegeere abo nkulaze bajaasi njagala otegeere nti okuweereza Mukama kwenkanankana na kuyingira magye gano twayingira magye kyova oli agamba mwambale ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda musobole okuyimira wayingira magye lwakuba ndi wayingira magye gali ag'omuggulu kombatiyo tefaana nga ya UPDF naye amazima gali nti ogyambadde magye gwe kasoga ndokose kasoga mba ndokose ate ngenda kuweereza Mukama oyingidde magye kati mindset gyoteeka okuba nayo bwogamba nti ngenda kuweereza Mukama eteeka kuba mindset ya mujaasi ya magye oba wa magye era nga bulabira ddala byonna bye bayitamu tomunyumiza wanaasula ne mu uniport bamuteekamu ate nga bakitawo yeva waliyo ennyumba n'emifaliso naye bamugamba ogenda kubeera mu uniport training yo kati si yakusaaga Lucha nibagajjamu engoye zonna andi waze ku training engoye zambule mu wevulunge mu musenyu guno okumala eddakiika 3 atene era genda boti emita lukaga ngate bodda tumanyi tambulanga we walula ate ogulu bataddeyo sengenge okitegeera tambulanga mboti akufumita era go basanga n'amayinja ago tebagagula mu supermarket bagakolerera you have to go through something achulide nolwekyo atenge ye training okuva eri ne mundagane kade yona gendo some judges esule yokusatu gendo some judges ekyabalamuzi esule yokusatu olunyiri olusooka olabe nti ate katune Katonda yennyini okusooka byonna nga bw'obikuleeyo nakino kyangakyo kijjukire nti Katonda gwe tukkiriza ye Mukama Katonda w'amagye ndoza natandika omuwulira nti w'amagye Mukama natandika omuwulira nga nkyalina mu Katuliki the Lord of Hosts definitely era newunya lwaki banalowooza nasooka kulowooza nti Katonda ayambalanga papa natambulanga papa nasoobanga papa niwe bayogera ebigambo nabyogeranga papa kubanga bakugamba ye mukiiseewe wano olwakikuteekamu kati ate nakitegeera luvannyuma kubanga ate bwe bamalanga otulaga nti bwe bayagala okulaba Katonda aba yakula bw'atyo ne waba ayogera bw'atyo emirembe gibeere ku mmwe ebigambo by'evanjiri bikomyawo Omukama abeere naawe kati nze obwongo bwange amazima gali namulabanga bwe ngamanyira bwe tulituuka mu ggulu tugenda kusanga Katonda ng'ali bw'atyo nga yambala bw'atyo nga yogera bw'atyo nga yakaddibwa nnyo nali manya ajja kuba yakaddibwa olwo nkyali mu Katuliki ajja kuba yakaddibwa nga yogeranga papa omukadde bw'atyo kakati naye ate namala kulokoka ngenda okusoma Bayibuli ng'ate yeeraga nti Mukama Katonda ye Mukama Katonda w'amagye ate no n'ennyimba ezo ezimu twazimbanga ne mu Katuliki lwakuba zaatulema kuvuunula kuba tulinayo akayimba ke twayimbanga mu Katuliki ng'agamba mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye kati baatugamba nga nti w'amagye kati naye nga tekikola bulungi sense kati nze mmala kulokoka ngenda okizula nga Bayibuli egamba alina n'ennyota mujaasi mwamagye ne baazaala abamuvaamu bonna yalaba bajaasi talinayo baana bangerigeri akwagaliza kuba na kalakita na kikula na mindset ya kijaasi kati ono Pawulo kyekimwogeza bino byayogera kuba yamutegeera kyandikwa ne bwokireka obudde tebujja kutuganya kubisoma byonna tuddeyo ekinizi kyenjagala abantu bawulire ennyo abiri mu nnya anti abenazo ne bamanya tugamba bo baagala nnyo kati endagaano empya tolaba kati bano bonna abawakanya ebimu eby'ekkumi n'abawakanya ebimu bagali biriwa mu ndagaano empya kiriwa tebabirabanga tujja kufuna olunaku tubibalage bange abiri mu nnya ebikolwa by'abatume naye obulamu bwange sibulowoozanga kintu nga bwa muwendo gyendi kakati kankubuuze omuntu atalowooza bulamu bwe nga kintu wanyi sente zakutteko zalowoozanga ekintu nga ekintu ekisinga ebbeeyi mu nsi muno bulamu ekisinga ebbeeyi bulamu era bagamba tebuliiko muwendo tebuliiko ki definitely tebuliiko muwendo kwokitegeerera nti ekintu ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu bulamu buno bwe bulamu kwokitegeerera mwabatudde wano nolya ndaba ku TV
tewali kumwe gwe nsobola kuwa miliyoni nkusaleko akafiko nako oteetaaga nnyo ku mubiri gwo negamba kati kankuwa akakadde nyina makansi yange yiino oba kale kankuwe miliyoni 5 makansi nazze nayo nkusaleko akantu kamugwe koleeta oba akagalo oba okutu oba ennyindo ndozo kitegeera era ojja kugamba nti wadde sirina ssente naye taata ezo zinnemye kitegeeza ki njogedde ekintu ekitagulwa ndi mukuzanyira ku kintu ekitagulwa kyebatateekako muwendo gwonna okitegedde kyegamba nolwekyo buli priceless naye kati ate ono omukulu bw'ayogereddemu agambye obwange sibutwala nga kintu sibutwala nga buli awo kikulu nnyo okusobola okutuukiriza okuyitibwa n'obuweereza obwampeebwa mukama waffe kati nze embuzi ekira kyenkuleetera wano ono alina mindset eno oyinza okuddamu munyumiza ssente ayinza okubeera ne miliyoni ng'enjiri etusa okubuulirwa n'agisirikira ayinza okubeera ono asooka kuwaayo bibye abasumba bolaba bonna abasinga omungi abaliko okuyitibwa nga wakwaddala va kuwona okuyitibwa okuli feke va kubana abayaayi abagenda bagolokoka ennaku zino abasumba bolaba majority abalina abaliko okuyitibwa wanyi nga tanagamba bantu nti muweeyo ssente gwekyo kirabye lwaleero ng'agamba abantu nti abantu muweeyo naye yasooka kuwaayo zize tewaliyo gwe bayita pasita ng'ali genuine atakwatanga ssente zize asooka kutema ntemanteeze kubanga ena ne Erisa okuyitibwa bwe kwamugwako pasita Erisa oba profeti Elisha yasooka kutema ntemanteeze n'aziwaayo kati abatamanyi bambi bano social media beefudde abakugu mu kwogera wanji bo buli lwalaba omusumba n'agamba nange essaawa yakuleeta ssente tugende baabo bali babbi baabo batandise kubba pasita gw'oyita omubbi wali omunoonyerezaako n'omanya mmeka ze yakateekamu yasinga n'okuwaayo buli gwolaba atandise ekkanisa oba yatandika ekkanisa nze kanisa gye nasooka okutandika yali eyo Masajja era okuliraana ne gye tugenda sisobola kukyerabira nti entebe ezasooka mu kyaki naleeta zawaka Johnny Set Johnny Set olunaku lwakyalimu tulina okuwulira enjiri mu compound ya kyaki ate nga tetulina masannyalaze naye nga lwaba gatuwadde gali mu mita nga 220 sirina waya egano nayo ate nyina okulaga firimu ku kyaki lunaku lwa Sande nalanze wajja kubaawo firimu tewali masannyalaze ge tuba tusuubira ogato oba kyekyali kigabaddeko tusuubiza okutuwa akajente takatuwadde amasannyalaze bagatuwadde mita 2 waya gye tulina ya mita 10 olwagirandula nekoma mu kkubo wangi naddukira waka abawaka banda bakule nnyabo meza nga mpanulayo waya zonna ezaali mu nnyumba eza switch n'eza mataala n'eza kyate ekirungi nazirabanga nga zaali zayita ku ngulu bwezino bisenge ebyaddi nga zonna nzitimbulula ebaga bannange kakati ate abannaye bituuse ku Mukama ffe tetulina kyaffe bwe biba nga kya Mukama ffe tetulina kyaffe ebya Mukama bye bisooka ebya Mukama bye bisooka ebyaffe ne bijja waya zonna akayumba konna nenkatimbulula nenzitwala nziyunge no n'amasannyalaze firimu erina okulagibwa mu nnyumba ya Mukama seba abasumba bawaddeyo ebyabwe tebawaddeyo budde bwokka bwataddemu ssente zaabwe gwe buli olaba ekkanisa gy'osanga nange eyimiridde ewantu tegeera nti oyogora ba pasita ayazaala okwolesebwa okwo yandeba yasookamu zize ate nga tebakoma nakati bateekamu lwakuba tebakuba nduulu wangi tebakuba nduulu nolwekyo byetwogera tubyogere nga mpola ne social media tumugendeko mpola ye wa mulembe gwaffe bamukolakola ekyanoonya likes anoonya views okiwulidde amazima gali bwe gati omuntu ayina burden nga burden emuliko tosobola kuddayo kumubulira nti ate nga burden ya Mukama ayina burden okutuukiriza okukolesebwa n'okuyitibwa Mukama kwamuwadde tosobola mugamba nti money can stand in his way nkugambye ne bw'aba ayina zize aziteekayo zigende zikola ebintu bya Mukama kubanga enjiri eri ku level ng'ekuteesaayo bulamu ono akugambye ataluddemu olusome bano bawulire nti omuntu anatuukiriza okuyitibwa mindset kijaba nayo luddemu olusome olunyiriri luno tuli mu Bikola Batume essula 20 olunyiriri 24 naye obulamu bwange sibulowooza nga kintu
nga bwa muwendo ate era sibutwala nga bwa muwendo mungi nnyo gyendi ndyoke ntuukiriza olugendo lwange n'okuweereza kwe naweebwa mukama waffe yesu okutegeerezanga ddala enjiri ey'ekisa kya katonda. That is how fight goes. So njagala mbufunzo gamba abantu baffe mukulu Seganga tugenda okuva ku topic. Njagala ogamba abantu nti bw'oba onookolera mukama ng'onooweereza mukama eno emindset gy'oteekwa okuba nayo. Amina. Nothing. If life is not varied, then what's money? Tetugenda kuweereza mukama nga ate sente zaffe enkulu nnyo gye tuli era nga ne bagamba nti ziweeyo zigende zibuulira enjiri waayo sente ate owulira nga abakuvumye owulira nga za kitalo nnyo. Mukulu Segawa, njagala okwongera okubuulira abantu baffe abatuwuliriza nti it's very unfortunate naye nga ate kyekituufu. We have accumulated wealth, we have built the buildings tukoze ebintu binnyo era everybody is trying so hard to become rich, which is not a bad thing. Era tukubiriza abantu bakole batya bakole bagaggawale naye nakino buli muntu ali eri ampulira takyerabira ekyobugagga kyokka kyogenda ogenda nakyo bw'olituuka mu maaso ga mukama byebintu byewakolera mukama ekyobugagga kyokka. Olaba gano gonna agazimbe agazimbiddwa mu Kampala na Kinemo ebyo bikugasa ng'okyali wano naye ate njagala ojjukire nti waliwo ate olunaku lw'ogenda ogenda ng'oflyinga bw'oti ogenda mu bbanga obirengera engeri gy'obirese ku nsi nga tewali yadde okuzimbe gw'ogenze nagwo biryoke bisigale wano ng'ababikayanira batandise dde okwetema amajambiya. Nze gwe yagamba ekitwala, nze gwe yagamba ekitwala, nze gwe yasekera, nze nasembayo okwogera naye, nze mbadde mu ebikutawanyiza okuteekawo bali nga baagala kutwala. Nagambako bantu nti balekerawo biteekawo naye Yesu yawa amagezi bw'ati yagamba nti temweterekeranga bugagga ku nsi ababbiko babbira n'ennyenje kwe zibyononera n'emmese kwe zibiriira n'obutalavu we bubikwatira naye mweterekerenga obugagga mu ggulu. Kitegeeza omuntu osobola okutereka obugagga mu ggulu, osobola okuba mugagga mu ggulu. Babuterekayo batya? Babuterekayo ng'owagira mirimo gya Katonda. Buli ssente z'owaddeyo ziwagira omulimo gwa Katonda oterese mu banka ey'omu ggulu era gw'ojja kutuuka nga toli mwavu nga ku akawunti olina ky'olabako wabula engeri gy'ogenda okuba ng'okirabako ogenda kulabulaba engeri Katonda gy'akusasuddemu.